by family ebadde efuga Shanghai erumbiddwa mu ngeri enzibu bambi kiwani atandise okutya n'okweraliikirira tebamanyi kigenda kuddirira by family erabika nga yo ebyayo bibi nnyo abakulembeze wolofu ali kudduka abakulu abaalisikaddewo Uncle Joe ne Auntie Young baatemulwa amasasi kati n'awaka galumbye kangene ndabe ekigenda mu maaso naye tulabika tulumbiddwa okojje weekweke kati ontwalawa kyonna ekigenda mu maaso kyonna kyekiri togeza novaayo paka nga nkugambye naye nokomawo ng'ototya weweekweke katulabe ekiddako balina kabu basobeddwa That goddamn Lei Batian is trying to take advantage of the family. Alumbye. Lei Batian, he must have been waiting for this opportunity for a long time. Alabika aludde ng'alindiridde kufuna omukisa guno. The bastard Stone stunned our guys just now and ran away. Ran away? Byeyongedde. Some nerve. Kaakati agenda okuwulira nga bamugamba nti Stone adduse. Yes. Adduse. Lei Batian, open up. Babagaliddeyo. Stone adduse adduka alaga wa mundeetere wano basitadde Stone adduka alaga mundeetere wano ono Don't let him go! That way! Hurry! Stop! That way! Sajja wattu binawona naye wakati mu mbeera yonna alina okutaasa obulamu abasigadde awaka bazingiddwako bo bawambiddwa ekigenda okuddirira gye bali teri amanyi omuyigo gugenda mu maaso bayi famire yonna erina ofukamira ye mu byentalo nagambye baali wano Wolof. You're much too impetuous. Naye sikutegeera. You'll learn nothing from me. Toyina na kimu kye wanjigirako. You're alive. Munnange oli mulamu. Shugon, Johan, Miss Young and I, Munnange. we were worried sick about you. Abasigadde bonna Shuwani. I have to avenge my aunt and uncle. Nina okukola revenge ya anti wange ne uncle wange abaatemuddwa. Already know. Mbeera nzibu nnyo boss. Wetwogerera omusajja ali ku dduka abadde atambulira mu bitiibwa nga bwayita be bamwesega ebintu bikyuka n'abantu bakyuka. Mr. Bai, Ekiwundu. it's dangerous here. Munnange Bai. Let you leave. Wali badde ovaawo wano wali dangerous. Wabulabe nnyo bajja kulaba. Realized there was a traitor among us working with Kyemmanyi muffe mulimu kalinkwe mulimu kawukuumi. plan. That's why after I left the house, I went to Song Ben's place to wait around. Bulira. I thought maybe the traitor would show up, Bulira. even though he never did. I did see Lei Batian together with his men. Nalowoozezza Ben's house. nti muffe waliwo atulyamu olukwe era bwe naddusa awaka nagenze butereevu paka ewa Son Ben omujapaani oyo mujapusi ndaba waliwo omuntu yenna ava muffe akolagana nabo nagenze otuukawo nga ndaba bakwatagana ne Lei Batian Saw him stopping his naye ne sizula bulungi ani atulyamu olukwe kubanga ye tenazudde nti omujapaani ali ne Lei Batian. We sent people out to find you. Baasindisa abantu Expect bakunoonye. Atian would suddenly attack us. when I was trying to get in and help. Bwe nabadde nnoonya obuyambi era mbadde nkomawo Is everyone okay? naye ndaba Lei Batian ng'alumbye naye ndaba nga naye bakutwala emisinde Atian, kyesimanyi abasigadde bwe bali batya bizibu persuade us to put our faith in him. bizibu sajja bali batuliko Estimates himself. batugamba nti munnange We will tukuveemu never, ever naye betray you. tetusobola kulyamu lukwe. Lei Batian akuŋŋaanyizza abasajja bonna abavubuka bonna abagamba kimu badde sayidi ye They've been planning bayi famire yonna ewagire ye naye abavubuka bakyagaanye family. bagamba nedda Have fallen into their hands. kino bulijjo kye babagoba kye babala famire yange yonna edde mu mikono gyabwe kati Ask Uncle Jiu and Anyan. n'asalawo bagende
We can't stay for long. We must find their bodies immediately. abawateekeddwa emirambo gy'abakulu bombiriri ngaawe ne anko we naye ng'agamba wano tetuteekeddwa kulwawo mu ggwanika lino. Ssaawa yonna poliisi etuuka nze just kulaba ku bakadde bange bano bambi abeewaddeyo ku lwange wakati mu mbeera baalinga abamukambuwalira naye ng'ate nga bamanyi nti ye gwe musaayi omuto okuteekeddwa okukwata omumuli bagende mu maaso. Enkola yaabwe ng'ekika bwe baalinga batambuza emirimu enkola y'abajapaani nnyo n'abachina bano mu famire banoonyaamu nga nti newankubadde ffe weetuli tunoonyeyo musaayi muto ajja osobola okuddukanya ebintu bino ffe tubeewo nga tumubuulira ekyokukola era bafuba okulaba nti gwe bafuna muwulize ategeera mukkakkamu awuliriza ng'era omukulembeze yonna bw'oteekwa okuba ku nsi kuno oteekeddwa okuba nga owuliriza naye ng'okuwuliriza tekitegeeza nti buli ky'owulidde ati kiba kirina okugenda mu maaso. Olina kugatta abakugambye by'olowooza n'ekiyinza okuddirira There's no signs of struggle on his body. n'okubatwala mu maaso. The killer is probably someone he knew. Ndabira ddala nga mu kufa kwa muzeeyi wange ono tewabadde akolinga konna ate ko okuba nga eyamusse ye muntu gwe yabadde amanyi akebera abafuna abeetegeeza n'amanyi enfaayi kiki kyabaddewo n'amutunuulira. Forgive me. Anko munnange wafudde n'ensonyiwa okutaataaganya waliwo bye neetaaga yeekolera postmortem buli kimu kyonna yabyekolera kati sokamu amusokoolamu kubeera munnange bino byonna tebikkirizibwa kuba kutaataaganya ddembe lya mufu. That's enormous, Dan. Kooti yeyina okubikkiriza kaakati ky'oba olaba nga amutondedde Whoa. yagenda okulaba alimu essasi ekijapani aba ali wano. The thought. Everyone in Shanghai, Owa the Japanese, and the police are looking for Biden. okimanyi wano wonna buli muntu akuyigga okuva ku bajapaani poliisi n'ebisikadde Tricked me into stealing the gold, mwambusaabusa together with Song Ben. ne muntega akatego ak'okubba golodi ng'oli ne Son Ben kati aba akyali kulebaiti Stone. Stone It was you who betrayed me. weewandidde mu olukwe. Yan. Stone addidde emmundu agitadde wolofu tunuulira That killed Uncle. nategedde nga It was yegwe bronze. kubanga A bronze bullet. It's the kind essasi eryatise anko wange lya bronze masasi There g'abajapaani were no Japanese guns in our house. mu nju yaffe ewaka ewaffe tewabadde n'omu alina mundu y'abajapaani The one you took when we okugyako emmundu went to steal the gold. kyewabba ku bajapaani ku lunaku lwe twagenda okunyaga ogolodi era emmundu yennyini ewakozesezza okutta anti wange ne anko wange yabadde gwe Stone. This bullet Essasi lino is of exactly the same type kwentegeeredde as the one you took. kubanga lye limu lyennyini naawe lyewakkuba So you must have ate era n'okukuba essasi plotted this together. oteeka okuba nga ebintu ne wabipanga. Your wound was simply Ekyo ekiwundu cover up kyewafuna nga tugenza okubba golodi yourself in order to yali just create an alibi. kava kuteekawo kubuzaabusa ofune by'oyagala ekitegeeza essasi bwe baali bagenza okunyaga mu japaani si ye yali mukuba ye yali ekuba okitegeeza nagambye ensi ekyuka n'abantu beefuula. Clever, don't you? Oli kigezi But if you're so clever, oli kigezi why am I? naye lwakuba What's a gun to your head? obugezi buyamba kubanga nze ani akutadde mundu ku mutwe. Stone, my brother. Oluganda Sitooni Mayinja Tell him the mubuulire reason you betrayed him. mubuulire ensonga lwaki omwefuulidde. Betrayed him? Okumwefuulira This isn't a betrayal at all. sinnamwefuulira. Over 10 years ago, Myaka 10 he egiyise tried to become a hero. yeefuula omuzira To further his family's interest, he bankrupted. olw'okutuukiriza ebigendererwa bya kitaawe ne famire ye. They all took their own lives.
bantu bange bangi baafa Even my father killed himself. ne kitange ne yetta bangi betta Day I swore, olw'omwami ono sooner or later, nange nalayira you know what it felt like nti newe buli baddi to lose everything, gundi gwe tomanyi kyekitegeeza kwavuwala to be a dead man walking. omanyi okubeera omufu naye ng'otambula wayavuwaza famire yaffe yonna abantu baffe ne betta ne beekyawa bingi ebyaliwo omusajja gwe najjukira lindako Stone Stone You were the son of the Jin family. ye gwe mutabani w'abajin family You must feel sorry now ndowooza kati ennaku ekutte that you didn't wipe us all out. nti famire yonna tewagimalaawo kikuluma That mistress. Yes. And their bastards zijjukira malaya ya kitaawo were killed by our own family head. ne muganda w'oyo battibwa famire yaffe ffe kennyini twanyiiga olw'okuba nti wali otwavuwaza They hated you for it. kaakati ebintu bino byonna kigambibwa nti olofu eyabikola alina engeri gye yasala amagezi okwavuwaza famire yali ebavuganya ennyo ekika nga bwe balina ekyabbayi waliwo n'ekirala ekyali kibavuganya ennyo n'akizanyira ku bwongo ne kyavuwala In the time you've been with us, ebbanga lye tumaze naawe Uncle Jiu and Aunt Yan have only been good to you. abakadde bano nga babadde bakuyisa bulungi How could you kill them like that? lwaki wabase bw'otyo How could you? oyinza otya You think I'm cruel, do you? kwegamba olaba nga Are you kidding me, huh? gundi osaaga It was because you destroyed my family that people started calling you Wolf. Don't you remember? olw'okuba wajjawo famire yange abantu ne batandika okuyita wolofu weerabidde naye nga kigambibwa famire eyogerwako yali ekola bintu by'amagendo kati ye kye yakola olw'okuba magendo mwegaggawalidde n'agyanika eri gavumenti n'ebakwatako ne baavuwala obusungu ne babuteeka ku ono nti eyabawaayo yabaabya tuwumulamu katono nkomawo okulikkanya mu kuwumulako Lady and Liar message nyingi nnyo naye kaatugende mu maaso nagambye embeera bweto bweri Are you kidding me, huh? gundi osaaga It was because you destroyed my family. olw'okuba famire yange wagisiraanya Don't you remember? olaba ebyo byonna bize bibaawo gundi Every time I hear the name Wolf, buli lwe mpulira erinnya lya wolofu I'm reminded of my father linzijukiza kitange and how he died. n'engeri gye yavaamu yetta nno yekka What kept me yetta from killing myself ekyaŋŋaana okwetta nange was the promise kyekisuubizo I made to avenge him. kye nasuubiza kitange okukola revenge bwesebo Stone, this mayi brother of yours, mayi huh? Huh? Is quite something. omuntu oyo si mwangu ojjukira lebaiteni ng'asitudde omulambo gwa mutabani waavaawo yeeyongerayo This is how it is. yasalawo Away. okukwateko agende naye aba agenda alina omuntu gwe yasisinkana I was totally lost back then. yali stone nali mpeddemu amaanyi nga sirina ssuubi You needed so much money. Then I went back to work for the Japs and set this trap for you. nga ndi mwavu ebitagambika kyokka nga neetaaga sente empitirivu nga ne stone azeetaaga twasalawo okwegatta ku bajapaani abagwira tubeeko kye twekolera If Mr. Lee's plan hadn't worked out, obutuufu pulaani eyo tebakola tebakuyitamu I'd still be kwegamba your little running dog. n'alisigadde embwayo gy'otuma You lucky bastard. bastard Actually, you should have died in the hall. obadde oteekeddwa kufiirayo eyo omwana oyo yabadde alina kukunyigirayo That's okay. gwe n'abakadde I bano can still use you. naye era nkyasobola okukozesa wolofu gwe Into the police. in fact ate okuwonako kituyamba nnyo kitukolera wali walibadde otemulwa butemulwa ensi nga yeebuuza wolofu waffe walifudde nga muzira naye kati And admit that you are a traitor. kkiriza weeweeyo mikono gya poliisi olangirire nti oli kalinkwe oli muyeekera oli mutuju This, biro byonna wabikoze in order to take control of the Bai family. osobole okufuga bayi family That's right. kyekyo kyennyini Even if I die, ne bwe nfa
gundi I won't ever let you ruin my family. sigenda kukkiriza kufuga famire yange yadde ogisiraani It's over now. gundi okukaayana kugwe okukaayana is over now ne babaleeta abawambi okukaayana is over lwaki tukaayana naawe oganye okukkiriza baagala Le Batian, ave mu nsi what do you want? I want you to see exactly how I'm going to kill your men. njagala olabe nga bwe nzita basajja bo anti oganye okukkiriza okukaayana is over I kill first. oba ani gwe mba ntandikirako What do you say? okyogerako nata dali omujjukira alina nnyina omulwadde Mr. Bai, Hey. she's sick. Everyone's got daliyo reason to let others risk their lives for me. kyewuunyisa okuba nga bano bonna nga bwebatunuulira tewabaddewo n'omu asobola kulya Mr. Bairukwe naye nga Eston abadde n'ensonga ze ezedde ezaava ku famire y'okulabika nti yayabuwala n'ajjukira yabagambye tewabaayo n'omu ku mwawaayo obulamu bwe okuggyako ng'azikiriza daliyo alese nnyina omulwadde Wolf, your men show such unwavering loyalty. bannanga omusajja walaze obuwulizi You don't feel anything. gwe lwaki tolumwa kumbe kimulumya omulala About now. kiwa Enough! kimala lindako If Bai Ching omusajja oyo doesn't care about anyone here, talina mulala gw'alumirirwa he knows someone who might mean more to him. wabula waliwo omu gwe mmanyi Junction. ayinza omuluma Very precious to him. asinga ne junction Who? yaani oyo Tell me. mumbuulire Bai Feng's bastard son, basita de sani muganda we Sheng Jiewen. kyeyune That's enough! kiki It was me who did all those things back then. nze nabikola si famire yange Sorry, are you happy now? kale neetonze ensonyiwa kiggwe Yeah. bannange I promise basuubiza I will turn myself in. genda kwewaayo I'll do anything you say. genda kukola buli kye muŋŋamba kyonna naye abantu bange mubaleke Please. weetonde teekako n'akagambo please ngenda kukikola kikole n'obuwombeefu bamanyi bwe yeewaayo mu famire teri n'omu agenda kuddamu kugolokoka agenda kufa ng'akyayiddwa nga tebamulinaamu kintu kyonna kiba kiwedde bali bawambiddwa bamusuubiza n'okukwata abalala nga kyeyune weeweeyo tuukiriza emisango gyo gyonna Shoot Bai Ching. kati atuuka wano ku poliisi Do you think Chief Du naye will agree to that? olowooza kifuddwa nakkiriza bitwagala The Bai family. eyi woba gwokulira by Do family you think Du Jinzhao, olowooza ddu Air Contra, kiifu ddu ayinza okubaako kyakola kati atuuka wano oze kwewaayo polisi tebamutegedde I want Bai Ching. atuuka munda ani wolofu Self in. Hurry, hurry! nzize kwewaayo muyite afande muyite afande muyite afande kiringa woneetwala n'otukaye nagamba ani muyite ocola muyite afande ocola mumuyite bannange puzi wolofu Everyone in Shanghai is looking for you. abantu bonna mu shangayi banoonya Put yourself in. ate weewaddeyo ng'okoze bulungi Confess. abange Confess to nze kwatula kukkiriza bibi byange nabikola the murders of Uncle Chiu and Aunt Yan. kitegeeza gwase n'abakulu bombiriri Yes. nze nabatemudde nze kwewaayo amateeka gakole kyegateekwa okukola bigwerawa Take a look. sooka olabe I highlighted. The Bajinsi burned Songben's drugs in Tianjin. aleeta obujulizi obulaga nti wolofu Got it. aludde ng'alwanyisa abajapaani yatuuka n'okwokya enjaga yaabwe mu tianjeni I wasn't a traitor. mu tianjwani byonna yabikola byongera okulaga nti omusajja ono muwulize nnyo eri eggwanga lye ayagala nnyo ensi ye The Shanghai era tayinza kuba nti yeegase n'abajapaani okukola effujjo ku ggwanga lye will believe that Bai Ching is innocent. tulina okukakasa ensi nti talina musango Your family's name will be at stake. wabula kyolina okumanya nti erinnya lya famire yo nalyo kati oba olitutte mu kaseera akazibu singa bivaayo bubi naye bajja kugattako abo abawagira abayeekera abange Mr. Bai just turned himself in. agaakagwawo agali kwosya
and having killed agali kwosha omusajja yeewaddeyo emisango gy'alina balina mutawala kalabba 2 days from now. mu nnaku ntono Captain, tukoze tutya I have to go see him now. nina okgenda mulabe kati nina okgendayo mulabe Stay there. bweyingireeyo teri kuvaayo yeguya tebajyeguya bakukaliga ne bakunyuulanyuula ebiri sikulanga oyiiya bakaliga No time to cry. We must save Mr. Bai before kyonna Stone kyekiri does something stupid. stone afuuse stone n'amubuulira ebintu bya stone n'ebigendererwa bye amagwa omugole ne yeekanga ekigenda mu maaso kirala yitawo tudduke tugende stone atabuse Shuguan, you go first. genda wekka Shuguan, Shuguan. you won't get far if you take me. bw'onontwala tetujja kudduka bulungi I'll talk some sense into him. tojja kukoma wala Ow. naye ate Hey. nsobola okusigala wano nenjogera ne stone osanga neekuba mutima naamugonza naye weegendereze Just go. naye gwegenda dduka ogende toloka Please let me see Mr. Bai. ati okujja ku poliisi mbwaze kulaba goza okulaba omumanyi omutuju omutegeera gwe No visits. He turned himself in. Why can't we see him? omusajja yeewaddeyo mirembe lwaki tetumulabako I don't care if you're the mayor. sifaayo oba gwe meeya wa kuno obaani poliisi ono ng'ataatifunye nnyo ne bammeeya atugobye oba mmwe baani oba mmwe bammeeya ba kuno temunnyumiza atabuse Mr. Bai's to be executed tomorrow. mukimanyi nti enkya olufu lwe bamutta omusango gw'alina minene kuleeta njaga kutta bantu Turhua? What are you doing here? ate gweokola kye Where's Shuguan? shugwani aluwa He left agenze after Lei Batian took over the house. Shuguan told me to hide in here. byonna kiwaani abitegedde kiwaani waabwe nga sitooni we mayinja yeefuulidde mukama we Stone, mayinja just forgive Mr. Bai. bambi sonyiwa Mr. Bai After all, ye ate era he did take you in, didn't he? jjukira yakusembeza We used to be jjukira very happy here. wano twali badde era tubadde nga basanyufu nga tunyumya tuseka Don't go now, Captain. omusajja oyo osaaga naye onyumya naye The ship? ebyali olwali tolofuna yali alina okuyimirizaawo famire ye Second time. mu mbeera yonna On you, boy. nga mwenna muvuganyanga ebika Even if it was Mr. Bye-Bye or Mr. Hello. Who was Mr. Bye-Bye and who was Mr. ajjukira byonna kiwaani ageza kumujjukiza happy memories ze babadde nazo wano Wedding? mu mbeera gye babaddemu Turhua. bwenno kiwaani I'm still your stone, you know. nze nkyali mayinjawo And sitooni Shuguan mabaale is still my brother. era kiggwani akyali bulazo We can live as happy. tukyasobola okubeera mu maka gano nga tuli basanyufu okugjako wolufu ye taagala kumanya naye ye kiggwani kyali wange badde wange nnyo Ever forgive him. oli ye siri musonyi wolofu nedda Stone, naye sitoli forgive Mr. Bai. musonyi Leave this place forever, okay? I will always be your stone. bulijjo nja kuba sitooni wo I promise you. ekyo kyonkusuubiza naafukamira Stone, bambi I'm begging you. Let nkwegayiridde it go, okay? bireke I can promise you anything. nsobola okusuubiza byonna This, you get it? nsobola okusuubiza ebirala byonna An eye for an eye. You women will never understand. mmwe abakazi bino temubitegeera nga nze nnemeraku an eye for an eye liiso ku liiso I'm just a woman. kituufu ndi mukazi bukazi I don't understand the hatred between you. obukyayi n'obukambwe bw'olina gyali sibumanyi But even a fool is able to see naye era munnange how Mr. Bai has treated you. n'omusiru asobola okulaba nti omusajja akuyisiza bubi abadde akwesiga nnyo Stone, if you could forgive him singa omusonyiwa and forget your hatred, ne weerabira n'ojjawo you will feel better. naawe ojja kuwulira bulungi kijja kuwa emirembe mu mutima
We're all your family. ffenna tuli famire yo As munnange for you, we'll Too never. late now. kiri too late. He destroyed my real family. Omusajja oyo yasaanyaawo riyo famire yange. His death Okuggyako okufa closer to their spirits in heaven. kwe kujja okuwummuza abantu bange yonna gye bali mu geyeena oba mu ggulu. Ye agamba ali ku an eye for an eye, liiso ku liiso, nnyindo ku nnyindo, oba wanzijjako ennyindo, wantemako omukono ogutemako omukono. An eye for an eye. Kyova olaba ye Mahatma Gandhi gwe tuyita father of the nation wa India yagamba ekyo ekigambo kya bulabe nnyo. An eye for an eye will make the whole world blind. N'akikoberedera mu India agamba nti ebyo bya liiso ku liiso munnange ensi yonna tujja kwesanga nga tufuuse bazibe b'amaaso, nga tuli bazibe b'amaaso nga tetukyalaba. Kati bano bagenda okutuuka eno nga serebu superstar. I only came here to see Nzize kulaba what exactly has happened since Mr. Bai left me. kiki ekyatuuka ku Mr. Bayo okuva lwe yandekawo bannange. Naye kakazi gwe Jiangxin, okimanyi nti oli wa bisiraani nnyo. Yawumeya tuwumulamu katono kankobe ya superstar munyiivu nnyo happened since Mr. Bai left. okuva omusajja oyo lwe yandekawo n'adda Here, they're gonna kill him? kati wuuyo bagenda namutta. Jiangxin, Gwe nnyabo you're nothing but trouble. kale bannange He has had the worst luck okuva ever since you showed up. kulwe walabikako mu bulamu bwa wolof bannange wajja na bisiraani. Kale oli kizibu kyennyini. Things being set up has nothing to do with John Cena. sirabawo ebikwataganira na janshini. Genda mpola nnyabo yawumeya. I heard you just now. Why? Lei Batian and Stone are involved in this. Mpulidde nti Leba Etienne ne Stone be babirimu. I'm sure you will figure out a way to save him. Ndowooza I'm oyiiyo here today engeri ki to ey'omutaasaamu. help. Ekindeese wano kubayambako. Musajja wange okuva le yankyawa n'adda gy'oli ba ne kakasi ko oli wa kisiraani. Kale ate oba oli muzibu. What is it? Kiki? You don't trust me? Temunneesiga? Mumbuulire pulaani kimbayambeko. First off, I don't know if we can trust you. Okusooka tetumanyi oba tusobola okwesiga kye kisookera Too ddala. many lives at stake. Ekirala You don't want yours to be among them. obulamu bwa ffenna kati buli mu katyabaga naawe tetwagala bikuteekamu. Script. Ebintu bino bizibu oyinza okwagala okuyamba ate naawe n'olugwamu. Okiraba? I just want you to know Mwenno Bai Zhongqing njagala mumanye is the only man I'd give my life for. nti Wolofu ye musajja gwe nsobola n'okuweerayo obulamu bwange ku lulwe. Ask him Mumubuuze. if Bwe mba mwagala mumubuuze. Oyo namuwa omutima gwange. Go ahead. Kati mumbuulire. What is your plan to save him? Pulaani yammwe ey'okumutaasa eri etya? Ngikubemu ttooki. Did you say Obadde the ogamba trick I did at Lei Batian's birthday banquet might be able to save Mr. Bai? oyagala gamba nti akakodyo ke nakola ku birthday ya Lei Bai 10 kasobola okutaasa Wolofu nti ye kyangu nnyo. The hardest part Kye tulina okukola plan would be persuading Stone to agree kwe kumwambaza akakookolo abe nga feesi terabika. execution. Ako singa bakkiriza ne tukikola Pull it off. tuyinza omutaasa n'asimatuka akalabba. Naye tetumanyi oba bayinza okukkiriza omwambaza akakookolo ako. To the public execution. Ekintu kyonna kyaweredde egenda kubeera public execution wakati mu lujjudde mu bantu era eyasabiddwa okulabika nti kati yagenda okukola omulimu ogwo si mulala ye Stone yagenda okutta Wolofu. Before the execution, Kyawedde. we might have a chance to get him out. Kyogamba nga tebannamutta tuyinza okufunayo akakisaako kumutaasa? Ya. Kyetwagala singa bamwambaza akakookolo. I'll go. Kale tewali buzibu. I'll talk to Njagendayo. Stone. I think I can handle him. Nsobola okukikolako That Lei Batian ne Matisa Stone was always trying to seduce me. ate nzijukira ye Lei Bai 10 kuva dda n'ensunga. As far as I can see, Aninamu amaddu mangi. perfect for this. Okusinziira nga bwe ndaba nze ndi perfect for this. Don't worry. Tofaayo. Mubindekere Dangerous. nkimanyi But this is my choice. nti kyabulabe gye ndi naye kwe kwagala kwange. Omusajja namwagala guwa munsuuza. Thank you. Webale nnyo. Namwagala n'omutima gwange gwonna naye ng'ate ye ayagala ggwe. Naye tekinzijjako kuba nti mwagala era. Thank me. Onneebaza No need. totawaana. I'm doing it for him. Kino nkikolera ye era ggwe bambi. I want everyone to know.
You are not the only one Njagala who truly loves Mr. Wolf. ensi yonna emanye nti si ggwe wekka ayagala wolofu ebyaddala. Gwe We're counting on you. And the magic trick to fool everyone. twesize gwe n'akakodyo ka magic trick akajja okukola byonna. Kakodyo ka magic trick baaji yiyo ey'ababaayi. Kati okubeera n'eyo baaji kiba kitegeeza tuli baayi family. Essaawa eno ani akulira baayi family ye Stone. Era y'ateekeddwa okuba ne baaji eyo naye ate tagirina eryawo ya Jerry. Harry's here, asking for you. Waliwo serebu akunoonya. Where's Mr. Lay? He went to the pier. He's not back yet. Mr. Lay Jenny aliwa nti taliiwo. Tanadda naye nga ssaawa yonna. Bring her in. Ani serebu superstar Yaumeya ayingire. Tuli mu kutetenkanya kupangirira omusajja asimatusa atya akalabba ate bo tebakalwisa kwe kukwata kwe kusalira omusango. What do you want? Say it. Kyogere. Amanyi amawanga gano galina engeri gakolamu ebintu. Stone. I remember you. Ubundi gwe You used to nkujjukira. call me Miss Mayor. Wateranga okumpita Miss Mayor. You don't value our friendship anymore? Kyogamba enkolagana yange naawe tokyagijjukira oba eyadde. We were never friends, were we? Sijjukira ntwali tubaddeko ab'omukwano naawe. I'm already doing you a favor agreeing to see you. Kale n'ekyokukkiriza nkulaba embanga buyambi okitegedde kintu ekyo. The police have announced Poliisi erangiridde that tomorrow nti enkya you will personally execute Mr. gwe kennyini gwagenda okutta. I'm really impressed. Kinneewunyisiza omutima gy'ogujja. I'm only a woman. Naye munna I'm not as brave as you. nze ndi mukazi bukazi siri mugumu nga ggwe. Ogwo omutima You sigulina. wear a black mask, Naye mbadde nkusaba buys execution, omusajja ono ng'agenda okufa and allow him to have omwambaze black mask kwe gamba afiire mu kitiibwa. Impossible. Tekisoboka. Don't waste your time. Tomala budde. He deserves it, you know. Kino kimusaana. Afiire mu lujjudde, mu buswavu, mu nnaku, mu gwagooyo. Yaumeya. this dagger. Olaba ekyamba ekyo? Do you remember? Okijjukira. Kandabe. That dagger belonged to me. Ekyo kyambe kyange. I remember quite clearly. Nange nzijjukira bulungi. That year, you had just arrived at the buys. Omwaka ogwo You and Shugun were young and reckless. wagenda You tried to sabotage your competitor's business. n'okola effujjo Later on, they came to n'okola ebintu ebitajja ku famire y'abantu abamu. I remember. Nkijjukidde nange. Nzijjukira. But Naye back then, mu biseera ebyo I believe I defeated them myself. nzijjukira nalwanyisa abantu abo ne mbeewangulira. Naye nga wabayiikiriza buyiikiriza the meth. mu bizinesi gyabwe n'obayisa But bubi. later, they came and confronted Mr. Baya, asking him to hand. Tewakimanya nti baalumba Mr. Bayo ba Wolofu Wolf. You see that? nga baagala akukwate akuweeyo gye bali. Man. Look at this cut on my face. Laba omusajja oyo byatukoze. Want you to hand them over at once. Sitooni yeetumiikiriza n'agenda akola effujjo. Abasajja ne bajja nga basibu. N'ekiso kya Sitooni kye yakozesa bajja nakyo. Kye yakola n'akyefumita. My men, Oyo musajja and I wange will pay nja for kusasula what they've done. byonna bye bakoze. Naye nga simubawadde. Okubalaga nti ku basajja baafiirawo yeefumita n'ekiso. Banna Mr. Baya ordered us not to tell anyone. era yatugaana okubaako kitwogera. That's why you never heard. Ky'oba olaba tobiwulirangako, tobimanyanga. Naye Stone, Stone he really has treated you like a brother. yakuyisanga brother we.
I know what he did was wrong. Nkimanyi yakola nsobi. But would you please do him Naye bambi one last favor? muweeyo kafeeva ako kokka. Aleme kufiira wakati mu kuswala. Muleke afiire mu kitiibwa ng'ayambadde black mask, akakookolo akabikka feesi ye yonna. Musajja ngali yali muzibu. Ogambye yakwata ekiso n'akyefumita. Nga bwe nkoze bwe nti. Stone! Stone! Ky'ogamba yakikola nga bwe nkoze. I never asked him Yeebale nnyo. to do that. Naye saamulagira kikola. Simugambangako kinkolera. But he still owes me. Kaakati bw'abanga abadde amanja kwefumita kiso, nange nkyefumiseewo ku lulwi musasudde. Stone, my brother, you've got guts. Lebaiten watuukidde Seruganda ng'oli muzibu. Ng'oli mukambwe ekyo nakyo kikoze. Look at Stone all worked up. Bannange laba oyo munnaanyiiza ennyo. Stone omutima gwalina kati gulinga jjinja. Yakalubye. Ye agaanye. Mukazi wattu yawumeya. Asazeewo. Alumbe Lebaiten amwegayirire. Naye nga kwonna kutetenkanya kuyiiya.